banangiridde nga meya wa Makindye wasigaddewo okulayira naye mu mateeka nsobola okukola nentandikira okukola meya elect aba alina platform y'okukola bino bya kasasiro ebyo nsobola nenkya kutandika kukola ki okusaba motoka ne bakola ki ne bayola kasasiro kubanga ndi mu office ndi meya wa Makindye yonna aba Makindye bonna tetujja okusosola tujja kukolera wamu lino gwanga lyaffe byakalulu biwedde kyekimu n'amazzi gayise wansi olutindo gagenze ffe tuli waggulu tukolere wamu n'abo bennyini bakola empapula zitali mu makubo matuufu tusobola kubasonyiwa bwe bajja ne beetonda kubanga mulimu misango mirala naye kikulu twagala Makindye tukolere wamu tugitwale mu maaso ku levo endala ate tujja kukolera wamu nga kanso tukwatagana na NRM party kubanga ndi flag bearer wa NRM twebaza nnyo okulaba tuyingidde mu ntebe ya meya wayise emyaka 25 Makindye ali mu opposition after 25 years of opposition kati ffe tuyingidde mu Makindye era tujja kutereeza Makindye tujja kutandikira ku kintu kimu aba VHT abakola nnyo yaffe bafuna omusaala that is job creation kubanga bakola so they should be paid a salary bano bayera enguudo bano olaba muntu ava agakagwawo agali mu kwokya meya ababadde ba meya abayesimbyewo ku bwa meya bwa Makindye division wano wenyini mu Kampala ekifo ekibaddemu mu Lyanyama bonna babawanduukuludde bonna owa NRM n'ayitawo ono mwami ayisewo bamuyita Yasin Omar mwami muyindi oba muki naye bw'omutunulira bw'oti si muna Uganda like mu nfaanana omwami oyo ayisewo ne bamulangirira essaawa eno yennyini byabakama mulangiridde nti ayisewo unopposed oluvannyuma lw'okuwanduukulamu abalala 11 babaddemu 12 ensonga ebawanduukuluzzaamu bagamba nti evudde ku mikono abamu ku bo babadde balina emikono nga mikyamu erinnya ddala siginicha tekwatagana abalala babadde balina emikono nga tegiwera bagamba emikono ndowooza giba 10 oba naye ndowooza nga tegiwera abalala nga balina emikono egy'abantu abatali balonzi mu area ya Makindye division abalala bagabana emikono onaagirina n'onaagirina kati bonna bagenzo batunulamu bonna ne babajjamu essaawa eno yennyini ekifo ekyo bakirangiriddemu Yasin Omar owa NRM jukira ebifo ebikola division ezikola Kampala ziri 5 kuliko Central Division Kampala Central Division kuliko Makindye Division kuliko Kawempe Division kuliko Lubaga Division ne Makindye nagimaze kuliko Kawempe kuliko Lubaga kuliko Central kuliko Makindye ne Nakawa kati mukalu akawedde bameya bana bona bali ba NUP nekino ekifo kyennyini kyalimu wa NUP gwe bayita mu Lyanyama kati yavuddewo n'agenda kuba MP bwa Makindye East kakati NRM yali yafunako omu nga yafuna Salimu Uhuru meya wa Kampala Central Division kati already nga kaute kanatuuka ekifo ekimu ku NUP bye yali erina NRM emaze okukitwala bakirangiriddemu Yasin Omar unopposed kyokka ate bano basobola okugenda okujulira mu High Court naye obudde ate kooti zikyali mu luwumula tezinnadda oba nfuna bulungi kati ebbanga lye bakuwa ennaku 15 tolina kusussa weeks 2
Chokate mu exercise obiri mwe tugenda okubanga mwe tulondera. Chokate balina okuba obululu buno. Kati oyinza okwekanganga abagenza okujulya kiyinza okubalemesa. Kati ku bifo ebina ebisigaddewo NUP kiyinza okugibeerera ekizibu era okuwangula Salimu Uhuru, because that is the reality. Si mwangu ba mu byaddala oba si mu byaddala, is not an easy man. Ba mwagala ate nga ayinamu ne kanu. Okitegeera. Kitegeeza ebyo bifo bibiri bayinza okubanga tebabirina. Kati ate n'ebirala biriko challenge. Bw'otunuulira Lubaga eriko Kasibante si mutono owa DF eyazze. Si mutono. Bw'otunuulira Kawempe eriko Latifu gwe bataawa kaadi. Kyokka n'Owenaalemu naye waali w'amaanyi. Kati bano bayinza obbugabana mbeera ze ne Latifu ne wesanga Owenaalemu ayiseewo oba Latifu nga kawangudde. Onfuna ewantu ewayinza okubeera ng'ewange actually ne Nakawa yennyini. Ne Nakawa yennyini eriyo omwami bamuyitaani Paul Mugambe. Naye si mutono ayinza okuwangula Nubian Lee. Teweekanganga mu bameeya b'omu Kampala division. Actually wotekako ne city meya Lukwagera ayinza okuwangula bali mwezi. Oyinza okwekanga NUP mu Kampala tefunyeewo meya n'omu obanga efunyeewo omu oba babiri. But still leswana okubafuna abalala bonna nga bana neera still leswana obutafunawo yadde oba esobola okufunawo omu oba babiri okusinzira ku bibalo by'enkuwadde. Meanwhile Palo Zironje mabega wa polisi ya Namasuba genda wekifo kirungi sauna Steambath massage bayina ebbaala bayina live band bayina restaurant ennungi parking ennungi security weeri Kwentebe road kwennyini kirungi nnyo yitira baleese ebiwala muganda wange nayiseewo naye omwaka naguyingirirawo naye ng'ebiwala ddedde. Abantu b'ekira Julius Mutebi Nsubuga meya oyo ye temumuvaako. Abantu b'e Makindye Ssaabagabo meya Kawuma Sedwick oyo naye temumuta. Kwegamba ye byabakama bwatulaba kw'amatu atuyitira ddala bukapa oba obumyu oba atuyita ndiga kuba ze zikyasembayo okuba ensiru. Okuva kampeyini lwe zaatandika byabakama agezaako okukola omulimu ogw'amaanyi ng'era ekintu kino byabakama yakiri mu mitambo. Muve ku bano abawaaba bano bampaabidde gundi. Kubanga tolina bw'oyinza kuŋŋamba nti essaawa zino odinominatinze ba mayors abawera 11 n'olekamu omu. Kyokka ng'ate otulaga obululu bwa local government bufuluma mu wiiki eno oba ballot paper za local government omuli ba mayors zifuluma mu wiiki eno. Kaakati oyagala tugamba Mr. Byabakama nti gwe local governments local governments bonna abeesimbyewo obululu bwabwe bufuluma mweno wiiki naye gwe otulaga oli mu kudinominatinga abantu. Kaakati oyagala tugambe ennaku ezisigaddeyo 3 ku 4 obululu bwabwe butuuke mu ggwanga Uganda bagenda bupulitinga mu lunaku lumu bagenda bupulitinga like musaawa busaawa buli nnyonnyonyo okuva gye buva bulandinge mu ggwanga Uganda just mu lutemya lwaliiso just like that. Kitegeeza buli muntu yenna Byabakama gwali mu kudenominatinga right now. That is a strategy gye baateekawo okumakinga sure nti waliwo abantu abamu ab'enjawulo ng'era kibale bulungi nnyo kiri calculative. It is not just kiguddewo bugwi. Era bino bye batuula mbu simanya tutudde ne tukyawuliriza simanya ebintu bye baleeta mu Electoral Commission compliments ze baleeta simanya tukyaziwuliza. Ekyo just kyakyekwaso. Era Byabakama alina olupapula oluliko buli muntu yenna tagenda ku ballot paper alulina. Just bano abavayo ne bawaaba mbu simanya bawaabidde simanya bakoze batya ekyo just kyakwekwasa. You cannot convince the country nti abantu 11 bonna tebalina bisaanyizo nti owa NRM yekka yalina ebisaanyizo. Kale mwalijjemu owa NUP kubanga tukimanyi ffe mutuwalana era temwagalira ddala tubeeko ne gwe tusimba omuntu mwalijjewo wa NUP. But you cannot tell me that 11 candidates bonna tebali qualified kwesimba ku kifo kya bwa meya owa NRM yali qualified for that position. You cannot convince the country wadde bannayuganda badaawa nga bwe mubatwala baweewe. Era Mr. Byabakama bw'oba otugamba nti right now tubulayo ennaku 9 tugende mu general elections
tugende mu kalulu. Bongama nti right now ochadi nominating aba candidate. It means abo ba candidate wabajja mudda nga tonnaba na kulowooza kukubisa buki ballot papers. Kubanga toyina bwenza kungamba nti ballot papers zaba local government zijja mweno wiki ate ochadi nominating abantu. Gwe ballot paper bawazifulumya ddi. Kitegeza wagenda okufulumya ballot papers ng'olwedde abantu bootagenda kuteeka ku ballot ezo obalina era obamanyi. Kitegeza ki planning from way back. Okitegeera kubanga ballot papers zetagisa ba candidate ebifaananyi byabwe, amannya gaabwe, pate zaabwe, colors zaabwe and symbols byonna biba byetagisa. So that byabakama afulumya ballot papers zonna nga ziriko abantu abo n'obubonero bwabwe n'amannya gaabwe. Kati bongama nti right now ochadi nominating aba candidates nga totulaga nti ballot papers zafuluma dda. Whom are you trying to fool, Mr. Byabakama? It means buli muntu yenna goli mu kudenominating right now yali talina kubeera ku ballot paper in your opinion, in your like games. You are just fooling us. You cannot tell me that you are right now at the end you are denominating candidates and the ballot paper are coming very soon from now, like in 2 days or 3 days. It means abantu bonna bojjamu kali kagenderere wali omanyani gogendo okuteeka ku ballot in which position, mu kifo ki, mu kitundu ki, mu constituency ki, mu gombolola ki, mu ki wali obimanyi. So stop fooling Ugandans. Okujja mu mawulire you start bragging ngoyogera nonsense, stupidity of the highest level. You cannot convince Ugandans even though we are stupid to that extent. But you cannot fool us. So, please, you can do whatever you want, but stop coming in camera to expose yourself, Mr. Byabakama. Because this is beyond of the stupidity of the highest level. You cannot fool the public like that. No! You cannot tell me that the ballot papers of local governments are coming in this week. But still now you are denominating the candidates in local government. So, obululu wabukubisa ddi. Kitegeza bwafuluma dda buli mukubo bujja. Bweba bwafuluma dda nga buli mukubo bujja. Abantu bo denominating bagenda kubeera kwezo ballot papers oba tebagenda kubeerako because you have denominated them so late. Kitegeza obululu wabuprintinga dda. Bwoba waprintinga dda obululu. Kitegeza bakandidate bano bojjamu baba balina okubeera kwezo ballot papers because you printed it before you denominated them. Bweba tebali kwezo ballot paper. Kitegeza it was your plan at the beginning to denominate each and every person you are denominating right now. Kyali kibale. Era waina strategy, waina that strategy to denominate them. Ngero kimanyi bulungi even on ballot papers zogenda okuprintinga they are not going to be there. So for me I cannot tolerate this just to play with people, to play with people's minds and emotions. You cannot tell me that all 11 candidates are disqualified and the NRM candidate is the one qualified. Really, can that make sense? You people, you are joking. Wabula mutuzanyiddeko to the extent kwega mulabira ddala baddawa batalina kiddako baweewa bannayuganda abasira abawumba tuutu abatasobola yadde okwerwa nako abalinga ebiyenje mubalinnyirira ne mubakuutiza ne wansi mulinga abalinnyirira obusiisi. Can you imagine? Kati gwe bw'otulaga nti you have a space to nominate candidates even MPs to election day nga totulaga nti ballot papers zaafuluma. Kitegeeza buli muntu yenna goli mukujjamu kati wa printinga dda ballots nga taliiko. Kitegeeza kyali mu plan from the beginning. So stop this mind game. Musimanya gundi yawaaba tuwuliriza misango. That is nonsense. Bonna twabajjeemu twabasazizaamu wasigala omuntu omu yani Yasino man yasigadde ne waliwo ke mudonya wano nguye yalina obujulizi kati ngambe bana mateeko manyife tuli ukola mazima bini byonna betusomye bino tibyo okuchanga mateeka no kapanga no kagira buoti nadda bibadde biki bwino tutunulide bwino yaba wagizi abali ku mpapula zokusunsulwamu kwa candidates ba zitunu ensala yafe yonna wesinzidde si kintu kirala.
tebandibadde bakkirizibwa okwesimbawo okusunsulwamu lwa nsonga nti empapula zaabwe zaali zibulako oba zaali zibulamu okwesimbawo kwabwe tekwagondera mateeka. Naddala ensonga yali emu okutwalira wamu nti bakandidates abasinga obungi tebaweza enamba y'abawagizi ng'amateeka bwe gagamba. Amateeka gagamba ngu bw'onga oyagala kwesimbawo mu kifo kyo wa division mayor oba yes mayor wa chairman olina okubeera n'abawagizi 20 mu buli kifo kironderwamu kituyita electoral area. Makindye division walimu electoral areas oba ebifo bironderwamu 25. Kati buli candidate yali yeetagibwa okuleeta abawagizi 20 buli kifo, kitegeeza abawagizi 15. Naye nga bwe tusomye akakiiko k'ebyokulonda bye kaazuula bwe twatunulira mu mpapula za buli omu yeesimbawo n'asunsulwamu ab'emugulunyizibwako, waliwo abataawoza obungi bw'abantu abo abasinga obungi tebaabuwoza. Yaleetangayo bitundutundu wano bitundutundu wali nga tebawera. Ekyokubiri, n'amanya agamu abamu ge baaleeta tegaaliko emikono gy'abawagizi. Ate etteeka ligamba nti omuwagizi alina okuteekako erinnya lye, ateekako enamba y'obulonzi bwa voter number, omulimu gwakola, ekyalo oba ekitundu kyabeeramu, n'omukono oba signature. Kakati bw'obanga towezezza obungi bw'abantu abo, bw'obanga tebataddeeko omukono, bakitegeeza nti tewaweza abantu abisaanyizo ng'akawayiro ako k'amateeka bwe kagamba. So okusinziira wamu bonna basazibwamu kisinzidde ku ekyo ensonga eyo ebadde nkulu. Ekirala, abalala baaleetanga abawagizi nga ate nga baawagira na candidate omulala. Kakati candidate eyasooka okusunsulwamu okubeera nominated ng'ennaku 8, okay, omwezi gw'omwenda, n'ateekako amannya g'abawagizi. Kakati gwe nodde enkeera ennaku 9 nga ku lisiti yo kuliko amannya agaali ku lisiti ya candidate eyasunsulwamu ku nnaku 8, kiba kitegeeza nti bano tebakkirizibwa okuwagira kubanga olwedde baawagidde oli candidate eyasunsulwa ennaku 8 oba yabeera nominated ennaku 8. Kati awo abasinga obungi gakakiiko era kitutwalidde obudde oba kaseera nga twekenenya nnyo empapula za buli candidate yenna gwebeemulugunyako, tulabe ddala kituufu kiki kyaliwo. Abawagizi abalala ekikyetuzudde nga tubadde tusoma nti waliwo abaateekamu amannya g'abawagizi ate nga batali balonzi mu kitundu ekyo, mu electoral area eyo. Mateeka gagamba nti omuwagizi alina okubeera mulonzi mu kitundu ekyo, that electoral area, oba lukuli A oba lukuli B. Tojja kuleeta omuwagizi oba omulonzi wa Nsambya Railways Ward nga oleeta abawagizi ng'olina lisiti abakuwagira mu Nsambya Railways Ward, n'oteekamu erinnya ery'omulonzi ali enamuwongo. Nedda, obuumenya amateeka. Mateeka gagamba nti abawagizi tebalina kubeera balonzi bulonzi, naye balina okubeera abalonzi mu kifo ekyo oba omuluko ogwo oba electoral area eyo. Naye kino tusanga tukusinziira bye tuzudde bwe twatunulira mu mpapula ezibaawaayo ziriko amannya g'abawagizi nti bonna teri yatuukiriza ekisaanyizo oba akawayiro ako ka 123/9 aka etteeka erifuga gavumenti z'ebitundu oba local government.